Dayana MC, Dayana DJ, Number one was South Africa, the winner in Sundays. Stage, that's what I'm Omwami JB Investment Group, Nanyini JB Investment Group, about Kabuza, about Uganda, South Africa, about importing a motoka, where a motoka, they are not in your office, address with this no one, as soon as they are Wednesday, however, the center, and then you got to get a Mama Parada, running to post office, or your na yet the maso yasaba muzikirize nsobole muzikirize nsabe omwami nange bafuye alhamdulillah bana neyanziza neyanzege omwami jebi omwami omukulu director wa JB Investments Group Sebo kwaniriza ku stage nida banange nesimye okuba nekyana kiwala ekirungi kino ku stage mukama mulungi jebi ali ne mwana kansabe Muwalawe yenyini abamuyita ku stage Bide, ni Muwalawe Jebi, the first born. Bambi. Birungi, Kadies. Mbebaza okutuwagira. Wadde baina abalala abadde batuwagira olw'ensonga ezimu. Naye najja lw'erinnya ebayita Jebi. I came here because of my dad. Shagera, Nadia, Zaywange, Bamita, Juma, Bide, Shagera, Kati, Twina company, but it's a Jebi investment. Tusala ticket. Benamene bigenda obaida kitika sente tuwala sente tusala tickets. Obaina emotoka osolo jitusindira netukuwola. Yeah. Webale nnyo, webale ddala, webale kujja. Nebaza nnyo Mafia 1 Tornado. Bannange Tornado webale kutubeeza wano olunaku lwaleero n'okuteeka omukolo guno. N'okubanga
tujjukira munnaffe eyatuuka ku maaso Ivan. Omukolo gwe twagutaddewo lwa Ivan tumujjukire wadde nga tuva ku maaso kuba yagenda taliwo ku maaso naye nga ku mutima kwali. Kale neebaziza nnyo bwenna omusobodde okubeera wano ku lunaku lwaleero luno okuba nti ffenna tujjukira muganda waffe yali musajja w'amaanyi era ng'akyalina amaanyi, ali musajja w'abantu, musajja w'abayimbi, buli kimu ekyetaagisa nga kiremye ng'asaawo omukono. Mzee, jebbi ekola ki? Jebbi kye ki? Tubulira jebbi tulaba abazinyi tulaba abayimbi. Jebbi, what is jebbi? Kyekireba jebbi mzee. Okay. Gasinaba kutuuka ku jebbi, njababula jebbi kikyekola. Wabula omukolo guno ekikuteeseewo olwaleero kyekiri tekikulu ennyo okusingako ne jebbi. Kubanga jebbi kampuni nnene era erimu abantu bangi nnyo. Era esazeewo nesaawo omukolo guno olwa muganda waffe yatubulako bannange. Nebeebaza mwenna omusobodde okutuuka no ku lunaku lwaleero ne mwetegereza buli kimu kuba enkya lunaku lwa kukola, naye ne mugamba nedda tulina okujjukira muganda waffe eyatuuka ku maaso. Nebeebaza nnyo ak'ensuuso timwebadde ddala kujja wano ku lunaku lwaleero luno. Bannange, amannya gange bampita Kadyes Juma, nga nze Director wa JB Investments Tours and Travel. Tusala tiketi ez'ennyonyi, tuweereza ssente e Uganda. Omuntu yenna ng'olina ekizibu kyonna ekikutuuseeko otuukirira ne tulaba tukimazeewo mu ngeri ki yonna eba eriwo. Tusala tiketi si Uganda yokka, the whole world. Oba oyagawa oba olagawa otuukira ku ofisi zaffe wano ku Ilof and PSAD ku Royal Palace Printing. Mzee, waliwo ekibuuzo. Mzee, ndiwa jebbi naye nkubuuza. Jebbi gwayita waliwo obuzibu. Mzee, obuzibu kyaliwo nga bwaggu. Tutangaze emyuka kuba abamu bakyatidde okujja. Mukomewo mu jebbi mzee abanyonnole kubanga agesimanyi ndi just kazanyirizi. Bannange, obuzibu bubeerawo buli kampani yonna. Ate ekampani etafuna buzibu tesobola kunywera. Naye buli lwofuna obuzibu otegeera ensobi eruddawa era n'ogirongoosa era n'etereera. Obuzibu nsuubira nti singa waliwo obuzibu era singa tukola tuli bannayuganda era singa mulaba nti bwebuli obuzibu bwaliwo ne tubusootinga era ne buggwa. Teri abanja, tewali kintu kyonna. Era neebaza chairman wange Sawfik Mukwayo badde nsaba busabi chairman wandizeeko wano mu maaso kati nibwe kati. Neyanziza nnyo bannange, omwami ono musajja chairman wange ate nga mukulu wange oba mukulu wange simanyi wakukiteeka naye nga ebizibu ebyantukako byonna twali wamu naye n'annyamba era nasobola ebimaliriza ku lwa chairman wange ono yali nange paka kati era wano we tuli. Chairman weebale nnyo era weebale ddala munnange. Obuyambi bwonna bwe wampa mu buzibu bwe nali nina neyanziza nnyo nnyo. Bannange, ebigambo sirina bingi nnyo naye ku bigambo by'ekini byembagambye nsaba kumpagira mulimu gwayo guno gwenkola mumpagire bannange mmwe omulenzi okuteeka kampani eno waggulu oba okubeerawo ekintu kyonna ekirala mbasaba
mbasaba kulw'emitima gyammwe gyebasaba mumpagire saba kumpagira kyekyokka ekikulu kyokka bannange naye nga mwewale nnyo mwewale ddala mwewale nagompuliriza mwewale kubeerawo. Thank you very much.